Meeya w'eggombolola y'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe ng'awerekeddwako bammeeya banne abalala zigenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya nga bamaze dda okuyingira mu kkooti ya KCCA etuula ku City Hall wano mu Kampala. Ono yayitibwa ku bigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna 2019 yasalawo okuzimba ekizimbe ekitakkirizibwa mu mateeka n'okuziimula ebiragiro by'abasirikale ba KCCA abakwasisa amateeka. Meeya ateereddwa mu kaguli n'abalala babiri nga bavunaanibwa emisango gye gimu, kyokka puliida waabwe Asumani Basaalirwa asabye omulamuzi ayongezeeyo omusango guno kubanga gwe mulundi gwe ogusoose ate n'eyawaabwe omusango guno tabadde mu kkooti. Omulamuzi Tuyimbise nga yali mu mitambo gy'omusango guno akkiriza ne puliida wa Meeya ne bongerayo omusango guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Meeya oluvudde mu kkooti n'awera nga bw'atagenda kutiisibwatiisibwa era nga bw'atajja kuva ku nsonga z'okulwanirira abantu abatulugunyizibwa ekitongole mwakolera. Eyambadde njogera ku mabaluwa agatutiisatiisa agabadde galeetebwa kati mu kutiisatiisa bataddeko kuteekako ebisango naye okusingira ddala tumanyiwa gye biva naye kyenjagala okutegeeza bannayuganda bannakawempe okusinga ne bannayuganda tetugenda kubatiiririra. Tuli abasajja abakkiriza okuweereza abantu n'okubalwanirira. Abalala bannabyafuzi omubadde Meeya w'e Nakawa Ronald Balimwezo, ow'eggombolola y'omukulu w'ekibuga Charles Musoke Sserunjoji, ow'ekira munisipaali nga nabo babadde bazze okweyimirira munnaabwe boogedde. Wano Jennifer Musisi yali wano ng'atulugunya abantu. President yavaayo yennyini nawulidde n'obuntu obwagenze ku social media ng'agamba teyamanya nga yeetonda olw'okuteekawo Jennifer Musisi. Naye nzukira Jennifer Musisi bwe yatulugunyanga abantu nga tayagala ffe bannabyabufuzi tumuwabule nga buli munnabufuzi bw'avaayo wano Elias Lukwago Lord Mayor bwe yavangayo nga Jennifer Musisi yeefuddemu koko. Leero kaakati President yamuteekawo gw'afudde ekisassalala. Saagala bano ba technical persons abali wano nabo beefuula ekisassalala kubanga enkya bye bajja okunenya. Nno njagala okutwala okulabula ba technocrats bonna abagufudde omugano okulaba nti batyoboola ekitiibwa kya Meeya. Kineewunyisizza okuba nti tuli mu institution y'emu naye Meeya n'aleetebwa mu kkooti olw'okuba nti avuddeyo okulwanirira abantu aba bulijjo. Nandisabye executive director n'olukiiko lwe tutuule wamu tulabe nga tuteesa okugyawo obukuku buno. Nti tuyina okulungamya aba technical staff be baba bagenda okukola mu field era mu mbeera ennungi mu nkola ennungi. Ba technicals baffe tebanditwewagudde nga kofe ng'abakulembeze b'abantu ne bagenda ne bakola ebyo bye bakola mu field nga ffe tetumanyi era nga tetukkiriziganyiza nabo. Puliida Asumani agamba nti beetegefu okuweza emisango nga gino. Baamuwa kye bayita summons najja mu kkooti naye tugenze okutuuka mu kkooti tuswadde buswazi nga yamuwawabira omuwaabi nga taliiwo kyekisooka. Ekyokubiri ate ne batugamba nti emisango bagiwulira ssaawa 8 ku summons bateekako ssaawa 3. Kkooti eddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 3 Kasambula 2019 essaawa 8. Chris Malimu Semakula, BBS Fina, Gamboze.